Omusumba Lwaki Bugingo avuddeyo ku by'obutabeera ku graduation party ya muwala we. Ono agamba teyabimanya nako naye byamusanga eyo ng'abiraba ku intaneti nga bitambula. Nkwebaza gy'osinzidde, weebale nnyo, weebale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu. Ng'akola ekintu kimu labika ng'osubscribinga, osharinga, okomentinga, ate otugoberera ku mikutu gyaffe gyonna twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ze weetaaga okumanya. Kakati wakati ng'abantu balina ebibuuzo bingi wano ne wali, lwaki omusumba w'ekkanisa emanyiddwa nga House of Prayer International Ministries esangibwa e Makerere Kikoni, Lwaki Bugingo teyavaayo n'alabika nga yeetaba ku graduation party oba akabaga ak'okuba emisomo oluku mu mutwe egyaliwo wiiki ewedde. Kati wano twongedde okukola okufeffetta wali ku nsonga entuufu nga we navaayo ne nkusuubiza ntugenda kwongera okukola okufeffetta okw'ekikugu okubuuza musajja wa Katonda ono lwaki teyavaayo ne yeetaba ku graduation ya muwala we Winnie Bugingo. Kaakati ono wakati mu kumutuukirira avuddeyo n'ategeeza nti wakati omukolo guno ogwa graduation we gwaliyo, ye ng'omuntu, ye nga taata teyagezaako kulabika nga abimanyaako. N'olwekyo agamba nti ye yali ku mitimbagano gya intaneti n'agenda maaso okulaba ebifaananyi nga muwala we yakoze graduation. Omusumba Bugingo ayongeddeko nti yasemba okwogera ne muwala we ono Winnie Bugingo emyezi wagindaba 4-5 emabega, n'olwekyo okuva ku olwo abadde tannavaayo kulabika nga amuwuliza oba oliawo. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti wakati we yagezaako okulabika nga akizuula oba we yakitegeerako nga mwana muwala ono Winnie Bugingo yagenda maaso okulabika nga yeekobaana ne maama we gw'omanyi obulungi Teyalabiseeko Bugingo wakati we baali bakola enteekateeka za divorce, agamba nti wano enkwatagana ye ne muwala we ono we yakoma. N'olwekyo mbagirawo ng'amaze otegeera nti alina ekkobaana erifaananako bwe bati babadde tebali makambugu okumala akaseera. Wabula tugaanye okusala ogwakawala nga tetunnawuliza gwa kalenzi. Twongedde butereevu mbagirawo okunoonya ku mukyala gw'omanyi obulungi Teyalabiseeko Bugingo, mukyala mukulu of course gwe mba njogerako origino, ne tumubuuza ensonga lwaki teyavuddeyo n'alabika nga awa bbaawe taata w'abaana invitation emuyita ku graduation ya muwala waabwe. Wabula Teyalabiseeko Bugingo avuddeyo n'ategeeza nti ono, njogera ku taata w'abaana omusumba Bugingo, basemba okwogera mu mwaka gwa 2019. N'olwekyo w'obala omwaka gwa 2020 n'obala omwaka gwa 2021 tugutambuddeko gigino emyezi giri 89, tebaddangamu kulabika nga bawuliza. Wabula mukyala Teddy ategeezezza baana ba mama, baana ba taata, bino bisobola okukaabya. Wakati ng'ayoza ne ku munye ategeezezza nti buli amasimu gakubira taata w'abaana oba amasimu gali official gamanyi ge beemanyiiko gonna, wakati mbagirawo buli wagezaako mukubira gonna yagabulookinga. Wabula agamba ne wagezaako okukola olukujjukujju n'afuna layini endala oba neyeeyazika ku ya mukwano gwe n'anyigamu essimu kasita awulira nti eddoboozi lya Teddy, essimu agijjako n'ennamba n'agibulookingirawo mbagirawo. Osobola oteebereza obulamu mukazi wattu oba oliawo bw'ayitamu. Ono ategeezezza nti yakola ekisoboka kyonna okulabika nga aleeta invitation eri taata w'abaana, wabula byonna bye yakola yakootakoota mu gaalumonde n'etasobola mutuukako. Agamba ono yateebwako akazito obutaddamu kulabika nga alinnya wali ku kkanisa eya Kananerandi gy'omanyi eri Makerere mu Kikoni. Agamba nti awali premises eza media house
eya Soroti FM ne Soroti TV wali gy'omanyi obulungi mu kitundu ekyerungujja nawo talina access kubanga ne watuukawo tebamukkiriza yadde n'okulinnya ku geeti gwampuliriza n'awandaba. Zino ensonga z'abaana w'oyongera okulabikanga ozongera ozifollowinga osangula ne kumunye kubanga ategeezezza nti omwami we bwe yavaayo n'afuna omukyala gw'omanyi obulungi Makula Nantaba Susan gwe baagattako erya Bugingo, omwami we yakyuka nga tamanyi kiki muliko. Agamba nti tamanyi mu kaseera kano wewe basula of course oba yandigenze invitation n'agisuulawo ku geeti naye ne wasula tamanyiiwo oba oliawo singa agezaako okumanyaawo ne bamukwatirawo ng'asaalimbirawo basobola okumwarestinga. Embeera bw'ekyo bweri. Of course omusumba Bugingo wakati yavuddeyo nga twongera okulabika nga tumukolako okufeffetta n'asaba ne Saara n'asabira muwala we Treasure Winnie Bugingo n'amuyozaayoza mu Saara awo Saara gye yasabye awo n'amuyozaayoza ne yeebaza Mukama n'agamba nti Katonda yeebala omuwanguza era Saara gye yamusabidde n'amusabira Katonda amuyamba afune omulimu gw'akola. N'olwekyo mbagirawo Katonda nga amuyambye afunye omulimu gw'akola asobole okubeera citizen omulungi oba omukuukutivu oba obuvunaanyizibwa wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo ye ng'omuzadde agamba amwagaliza mukisa tayinza kumutimawa oba tayinza mukwatirwa ttima n'atamusabira mukisa oba oliawo gwakubeera successful mu nsi. Ensonga bwe zito bwe ziri ye lwaki sizikomyawo nkugamba kola ekintu kimu labika ng'osubscribinga ng'osharinga ng'okomentinga ate twongera okulabika nga tukutuusaako mwana wattu bye weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV webale tugoberera.